nsaba oggyewo abaana kubanga bino tebibakwatako byabakulu. Njagala okuba akafaananyi ng'omulenzi gw'otunuulira nti y'anaababalo akutadde mu kazigo oba omukyalidde n'akyaza maama mu kazigo kamu kaluumu kali kamu n'omugamba nti omanyi tuleme kusula ffembi kansule ne maama n'agamba nti tugenda kusula babiri maama kaasule wansi mu kaluumu kamu ne muwalampa ekitanda n'omugamba mukama nti tonkwatako weefuge ne butuuka ekiro n'agamba nti osaaga baaba gulina okuseka. Tugenda kubeera ne stories biyite ebibozibozi bya mirundi ebiri. Nandikusabye naddala ku kibozibozi ekyokubiri tugenda kusisinkana mukazi wa Dragoni. Nkomyawo. Ekibozibozi ekisooka njagala nkusisinkanye sister ayogera oba alaga risks abawala ze batekinga ez'omutawaana. Finding yourself in the same bed with a stranger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Mr. Sozi webale kutuweereza, webale kutubuulirira. Amannya ngenda kweyita emu. Munnange yali 2017 ngenda mu kyalo okulya Krismasi. Munnange nga naawe omanyi ebyekyalo, omaliriza okulya Krismasi, malirizo ly'emmere mutambuddemu nga ngenda ku mupiira. Nje nagwira ku ggaayo ono kamutuumijje. Gye yansaba akanamba. Ekyamazima nali simumanyi nnyo kale famire ye nali ngimanyi naye ye ng'omuntu nali simumanyi nnyo lwansonga nze okwo ku kyalo kwe banzaalira navaako nga nkyali, natandika oyiriba nga nkyali. Munnange gye namuwa ennamba nga tutandika kwogera ku ssimu nga ngamba kati ova ano dda wako nze nzira waka. Agamba twandigenzeeko mu Kivvulu ku kyalo ekiddako waliyo Ekivvulu. Nga mugamba atuyinza ovaayo leeti ate nze sobola konkona mukadde. Ngamba ye kale tewali buzibu kasita nfunye ennamba yo. Munaye nga twogerezeganya munnange ng'atuuka ekiseera avaayo mu kyalo nga nange nvaayo nga nzira ewa mukama wange. Nali ebiseera ebyo nalina omukyala we nali nga nkola ewaka. Munnange nga twogerezeganya ku ssimu. Ebyo ebiseera nali sinnafuna boyfriend, nali siina ebiseera we yajjira. Naye nga nali ntunuddeko ku vanira naye ebyo ebiseera nali siina boyfriend. Nga twogerezeganya. Naye jangu ndabeko munaye nga ng'endanga ewuwe ne tutundulanga vanira we nkomawo ewa mukama wange bwe tutyo. Munnange ekiseera kituuka ekikolwa kye yakola kyagenda kimuntamya. Kwolwo ngenda lwansonga okuva eno gye nali mbeera mpaka ubwo waliwo distance nga nnene. Kati kwolwo nga ngenda nalwangawo genda omulaba. Kati bwe nagenda omulaba nali naakatuuka ndowooza naakamalawo essaawa nga 2. Nalina ekisumuluzo era nga bwe ntuuka mpita bwisi nga ngenda ewuwe. Kati nga mukubira nga mugamba gye ndi nazze ngagamba ye kale tewali buzibu. Kati nali naakamalawo essaawa 2 naye tegesaawo n'ongoosezza. Nga nkubira ngamba mama wange, muganda wa mama wange nti abadde alina gy'ava naye obudde ngambye bumugenzeeko agenda kujja asulaawo tenyinkiira
akeera agende yalina bye yali agobako eby'emirimu. Ko nze naye omanyi nze kankole ki? Nze kaŋŋende. Nagamba nedda ate obudde bugenze atoddeyo. Nedda suula oli agenda keerabuka ezikola kigenda. Ko nze kale nga nina kye nneewala. Munnange nga maama wajja tumaaniriza nfumbye entegesa awo neetaze. Munnange wotuuka ekiro singa oluumu nga mugamba omanyi nze kanneebake wano n'omugenyi gwe weebake ku kitanda. Ko ye nedda ate lwaki weebake wano eno jangu twebake kuli ffenna. Ne mugamba nedda tekijja tabika bulungi ono maama wo. Kagamba nedda. Nga mugamba nedda nze akagere ke tuludde okweraba tujja kukola ekintu nga maama wo ali wano ekitali kirungi. Ng'agamba nedda jangu twebake munnange. Nga twebaka butuuka ssaawa 8 omukulu atabuka agamba nti gira tugire. Nga mugamba ekitasoboka maama wo ali wano. Ng'agamba ndi bubi nyamba. Ng'omukulu alemerako ayagala ttundula vanira. Nga ntendewalirwa banange nga tutundula vanira nga maama w'omulenzi ali awo. Ng'ali awo wansi ku buliri bwa wansi single room. Okumanya ng'omukyalo oli alabika bambi yatuwulira. Yakeera ssaawa 11 lwansonga nagenda okudda engulu ssaawa 12:30 nga mubuuza omugenyi aliwa. Ngagamba ekitegeeza totuwulidde. Yakedde ne mumuwerekera ne mugamba nfudde omukazi alabika yatuwulidde. Ekyamazima ekikolwa ekyo kye twakola nagenda mukyawa. Lwansonga yali ayegamba njagala nkutwale waffe simanyi nkwanjuleyo njagala tubeere ffenna. Naye nze nali saagala muntu wa ku kyalo kyange mufumbirwa. Ngamba at least bwekuba kumwagala nja mwagala naye nga siretedde mufumbirwa. Ate n'ekyo ekikolwa kye twakola nengamba bukeera butya ku makya nga ngenda mu bwaba bw'omulenzi ng'omukyalo oyo ddala yampulira. Ekintu ekyo ne kimunkyaya naye saamulagirawo nti mukyaye. Nasigala nga njogera naye ku ssimu. Munnange nawutuuka ngamba jangu ndabeko. Ekyamazima nawulira nga munkooyi muli nga sikyamwagala. Era nga butuukanga nga oluusi nga nina sente ze neetaaga ng'azimpa. Tutuuka mu nsonga z'obulimi n'obulunzi nga ŋŋaana. Nakikola enfunda ezaawera nga nzijanga nga mugamba njagala sente bweziti ne bweziti njagala kukola kino ng'azimpa. Bwe tutuuka mu nsonga z'ottundula vanira nga ŋŋaana. Naye lumu gaayonoona ŋŋamba naye bino by'onkola onnumya. Naye lumu nja kukolako livengi nkusasule olabe obulumi bwempitamu. Nze nga mmanyi asaaga. Munnange luba olwo gaayo ono twagendanga nnyo mu bifo by'ebivvulu kuba amabaala. Ekyamazima ye yanjigiriza n'okunywa omwenge ate ng'ewaffe tuli basiraamu. Ekyamazima nga nagamba sisobola mufumbirwa lwansonga nga ye muntu ayagala ebyo ebintu by'okucakala. Ye ssente yiye kucakala kuba bbadde kuba mabaala genda mu bivvulu ebityo. Naye ng'akasente ko yalinga akata ng'akagaba. Munnange luba olwo nga nkubira jjukira yansuubiza okunkolako livengi. Naye nga nze nakitwala ize. Munnange luba olwankubira ŋŋamba eno waliyo ekivvulu Namboole nga ŋŋamba jangu
nga mugamba sirina ssente nga ngamba ina transport yakuleetako nze nga ngamba jangu nze tofaayo ebirala ngenda bikolako diro wali ozze ne sitakuwa ssente munnange nga nange nesitula nga nzija ntuuka tuyingira mu kivulu ansasulira bulungi angulidde ebyokulya tutudde ekivulu kiggwa ssaawa 6 ekyamazima mu bitundu byawo okumpi ne Namboole rawundi Namboole nga siinaawo muntu wange nga ngamba ojjukira we nagamba nti njagala ndi kukolako revenge konze lwaki tokkiriza n'ensooka nkujjukiza ku Macy's Quality Beddings abasangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando nga wakayisa ku Shell petrol station ku kizimbe okuli Epic Motel wansi ddala ojja okusanga Macy's Quality Beddings ebyomulembe mu kisenge mufaliso blankets bed covers bed sheets mosquito nets carpets ironing boards njala kutegeeza nti waka ebyomulembe ojja kubanga obisanga ku Macy's Quality Beddings. Mama Aisha Najemba owa Aisha Najemba furniture mati akubuuzaako nti we bali gyokola naye akujjukiza ng'okola kakasa nti wootuula woowumulira walungi ng'ofuna furniture ow'omulembe okuva mu Aisha Najemba furniture mati ebbanda opposite akapande kana Bisunsa Girls ojja kubanga olaba ekipande ekiriko Aisha Najemba chama bakuwa buweereza obulungi osasula ku kibanja mpola osasula omundi gumoba ne bagikutambuliza paka wojagala ebibajje ebyomulembe ng'oggyeko kofini ojja kubanga obisanga walala si walala wabula ewa Mama Aisha Najemba owa Aisha Najemba Furniture Mart. Dembelio Properties and Associates tulina estate yene elimitiana 5 ku 10 ya chapa milioni 6. Estate eyokubiri eri Bulamojjeza ku lw'Emitiana kilomita 2 okuva kukola zokutoka estate 5 ku 10 eriko ekyapa amazzi gali ku site amasanyalaze gali ku site nga 5 ku 10 ey'ekyapa ogifuna ku milioni 13 ku screen nga bolaba enamba beera ng'owuliziganya ne Madam Nancha Beatrice ku lwa Dembelio Properties and Associates. Tukyagenda mu maaso n'emboozi tokola ensobi n'oleka omwana omuto okuwuliriza emboozi nga zino z'abantu bakulu bokka. nga ngamba lunaku lwaleero pozi wangambye tolina na transport yakuzaayo konze ye nga ngamba kati lwaleero revenge yange yeeno gayi ng'atambula nga ndekaawo ekyamazima ono gayi yanjigiriza nti newemba ngenda awantu nga wa lugendo lwa 2,000 making sure at least ninamu 1,000 gayi ng'atambula agenda nali mmanya asaaga gayi ng'atambula nga ndekaawo kyokka ye yali asula kumpi mu bitundu byawo ne Namboole gayi nga ndekaawo gye nga ndekaawo nga ntangaala siina yadde 10 transport gonadde naye andeeta eyandeeta munnange mba nkyayimiriddeawo ebole buntu addayo gye yavudde nga ntangaala yewaava gayi ng'ajja ngamba baby girl ng'oli sitaaka kiki nga mulimba mugamba nina mukwano gwange gwe nazze naye mukwasizza ensawo yange ne mugamba ngenze wali kweyambako naye simanyi waabulidde ate essimu ye evuddeko nga ngamba kati ogenda kukola otya konze simanyi kuba lawundi wano sirinaawo omuntu wange nga ngamba tewali buzibu omanyi kye tuba tukola tiye jangu tugenda osula ewange ndaba omusamaliya omulungi azze okunnyamba munnange ate nalina ekyokukola nga byampeddeko dda kuba nakubira brother wange ne mugamba brother mbadde nzize eno mu kivulu naye sente zange bazinzibyeko transport sirina yadde 10 nga ngamba naggaana ebintu ebyo naye towulira olikula ddi kuba era nali namukubirako nga ndi sitaaka nansindikira sente nandawula nangamba ebintu ebyo tubiddamu kati era ne kwolwo ngamba kati ogenda kukola otya ssaawa zigenze kyokka nze ndi wala nsonga oyo brother wange
akola safari nga ngamba naye kankuteereko transport naye kati sawa zino ogenda zijjirako wa nga nteerako emitwalo 2 kati Gayi ansanga nga ngamba tugenda osula ewange ku makya tujja bbula olinye takisi oddeyo gye wavuddeko nze kale nga ngamba jja tutambule mpolampola lwa nsonga okuva wano mpaka wange si wala munnange tugenda tunyumya abaana abawala nga nkwata kkubo kugenda na Gayi kwe simanyi munnange Gayi tutuuke ewowe aggulawo aŋŋamba tonaabye konza senga n'ekyayi dda njagala kimbuddewo kye nzire ewaka nga ngamba sikufuniddeyo kyakunywa nti siina kyenjagala nga ngamba kale weebake ku buliri nze kanneebake wano mu ntebe munnange ng'ameera ku buliri ekyamazima seebaka nga ntya Gayi gwensuuze naye simumanyi munnange ndowooza Gayi muntu butuuka olwo ziri 7:30 Gayi nga tajja nga ngamba nno nkubuulire Kampala teri kyabwereere woba oyagala ofula wano gira tugire nga mugamba wange ko yeye nga mugamba sobola kwebaka na muntu gwe sitamanyi ko ye kati oba toyagala fuluma otambula ogende nga manyi Gayi asaaga Gayi nga ngamba fuluma 7:30 nga mugamba sigenda kwebaka na muntu gwe sitamanyi nze guliraawo ngende manyi asaaga Gayi nga ggulawo nga ngamba fuluma nga nyimirira ku mulyango nga mutunuuliza amaaso ag'ekisa ndowooza anansonyiwa nga ngamba fuluma tambula ogende nga nfuluma nga nsooka ntuulawo kaawo ku kabalaza nga aliyimirira mu ddinisa nga ngamba ovaawo tambula ogende nga nkwateko gye ndaga simanyiyo nga nkwateko ntambula mba ndi ku kkubo ntambula nga simanyi wakudda nga ngamba kanoonye poliisi bweri at least mbeeraawo obudde bukye munnange mba nkyatambula gye nsangira owa booda bambi wa booda ono yali tamanyi na bulungi Luganda oba yali w'engulu olulimi yali talutereeza nga ngamba muwala olagawa kunze ekyamazima byansobedde dda nga muyiiyizaawo ekibuuzi kye nagamba oli Gayi mugamba mukwano gwange naze ne mukwano gwange ne mukwasa akasawo kange akabaddemu ssente mbadde njagala genda mu bathroom ngenza okudda nga simulaba ate n'essimu ye teriiko kaŋŋamba naye okutenga bugenze ate nandi kututte wange naye ndi mufumbo mukyala wange siinanga ekijja munnyonnyolamu naye jankuyiizaawo okusula nga ndimu okutejjukira eri Gayi gyenva abadde ayagala kukola byesaagala nga ngamba jantugende nga siina kyakkola owa booda oyo nga nfunira loogi nga ngamba jantugende wano munaye atuuka asasula loogi nga ngamba sula wano ozibera ssaawa 12 otambula ogenda oddeyo gyewavudde Gayi ng'asasula loogi ng'akwata n'omutwalo ng'agumpa Gayi olwamala osasula loogi ng'akwate kuba atambula agenda kyemujjukirako nti yali tamanyi bulungi Luganda kyokka kyemujjukirako naye buli wensaba Gayi oyo musabira yonna gy'ali Katonda amuwa omukisa Mr. Sozi abaana abawala era okuva ku olwo nayiga saddamu kuba bibaala ebyo bya kisiru saddamu kugenda mu bivvulu n'enjiga olwavaayo Gayi ne mu bulookinga kuba nali mulinako obusungu n'atuukiriza munaye revenge ye gye yali ayagala okunkolako era yagikola Mr. Sozi webale kutuweereza webale kutubuulirira ekyamazima omuntu akufolowinga nga tayize taliyiga
sigadde nze ngenda kujjanira bu story yange mu bujjuvu okuva nga ndi muto mpaka nakati bibye ebyange Mukama abakuume. Nyigidde nnyo mwana kito kale senga wanoonyaako ku nze ebiseera ebyo nali siriwo of course ebiseera ebyo mukireka nali mwendi mukireka muno nduddemu kubanga bw'oyogera Namboole awo oli mu bweyogerera awo kireka bweyogerere kireka enda muwogo zizaala abalungi n'ababi abantu abalungi gye bali abantu ababi gye bali kibi nnyo bw'obanga osisinkanye nnyo ababi naye tekitegeeza nti abo be bali presentinga ettundutundu erisigaddeyo abantu abalungi gye bali that border guy kino kyongera okukuyigiriza nti olumu wabeerewo risks z'otakkiriza kutekinga tetumanyi omusajja ono wa booda Katonda ye yamutuleetera kubanga ndabira ddala omusamaliya omulungi n'asasula obusente bwe n'asasula w'osula n'akuleetera n'omutwalo n'atambula n'agenda kambabuulire abafumbo omanyi kakati obufumbo bwayingiramu abalina okubeera abafumbo n'abatalina abantu abalina famire kyova olaba nti ensi n'ebifo eby'enkizo batya nnyo okubikwasa abantu abatalina maka amaka gano galina engeri gye gatushepingamu galina engeri gye gatukumaakuma naddala Katonda ng'akuwadde amaka nga si gaakutuusa luwalo kwebuzaabuza naye nga ddala owulira weetaaga okubeera ne muno mukole famire abantu abo balina engeri gye babeera ab'enjawulo oli obuvunaanyizibwa kyova omulaba nti n'abawala abamu bettanira abasajja abafumbo nga gamba omusajja nze bwe njagala abavubuka abatali bafumbo mbu tebagaba tebaba na buvunaanyizibwa konze n'atali atolye nandooza oba ngeri gy'aba yamanyira okulabirira amaka ge kugamba obuvunaanyizibwa buba bumuli mu mutwe naye ogenda okwekanga ng'omuntu oyo bambi bw'alaba omwana ow'obuwala oyo amukuba akafaananyi nga mwannyina alowooza ku baana baalina ewaka ab'obuwala n'agamba yibwe bukyenkya nga muwala wange yali mu mbeera bw'eti n'ayagala okubeera ow'enjawulo ate n'akiggusa. Wow. Bwe babanga bakudisappointinze abasajja akudisappointinze ab'omu oba bataano oba 10 abo be waakayagala ensi erina abasajja abali mu bukadde n'obukadde tojja na kufuna mukisa gwa bagezesa bonna naye abasajja abalungi gye bali abakazi abalungi gye bali beera mwegendereza nnyo ng'oweesiga oyo agwanira okwesiga ng'owa obudde oyo agwana obudde bwo oba ngezezaako okutegerekeka omusajja gwe wayagala n'agenda akukolako effujjo bw'otandika okuzaayo akatambi olwo byojja okulaba ng'era yali tamalaako nga teyali mu mpekembera ekikola kyokka kye yakola ekyokwagala akusuleko nga maama ali wansi waliwo omuntu nga ne bwankubadde yalibadde ng'akwagala ennyo naye nga waliwo enneeyisa etali ya buvunaanyizibwa engeri y'obutatya kuswala banandaba batyanga gwe omuntu nga yagwamu banandaba batya abo abantu be mwagala musajja n'agamba nze sitya kuswala omuwala n'agamba nze sikyatya kuswala abamu tutya okuswala olwa mikwano gyaffe ng'ogamba mukwano gwange gundi anandaba ati abaana famire naye ovanga ku muntu nga ye tatya kuswala nga maama ali awo maama ng'ali awo baaba ekyo kyali kiralamu kale no waaliwo obubonero bungi obwali bukulaga nti omuntu ono talina mulamwa n'okugamba obugambi nti wakimukoze ng'omuganye omukombya n'akwewerera nti naye alijja kikukola kale ono wamuwona wonya ku soda wagendako ka photoshoot wotwalako out okwekulisa ekibambulira waliwo relationship gy'ovaamu n'ogamba nti mukama ng'omponyeza ng'oyimba kali akayimba tonzijukiza biwobe na nnaku ebyaliwo mu Misiri lwaki tokkiriza n'enkutwala
ewa sister yeeyise mukyala Dragon naye nsaba busabi nnyamba ensonga zino zijjeemu abaana. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Fuzimo family mgamba mtyaba dia mli mtyaba mada mli vlonji kansire mli vlonji Mr. Sozi nange nzizere ekibozibozi kyange abasajja abatali romantiki mutule mukalire gamba lumpe mada yenze mchala Dragon omuwenti akobebere situtu nekansubire muli bulungi Mr. Sozi nawulidde sister ng'ayogera nezijjukira ebyange ngagenda neefumbiza mutabani wa Falaawo bwasooka netubeerawo naye nga mwana mulenzi nga yakula bulungi American height ng'omuggo guli ogwa Musa nga gwegwe gwennyini naye ng'omuntu oli tali romantic yadde omanyi Mr. Sozi omuntu ng'akuyingira kimafiya ebya romance tewali kakesi tewali mpozi nga gwake akatandise okitegeera nga naye omuba mwebase tugezeeyo mu kiro nalowooza oba nti noba kala yagala tugendeko tuwa tugende tukube ku ttendo yasituka bisitusinga kusonseka muntu ng'akusonseka gundi ye tamunyumiza ebyo nate ekisinga okuluma ng'akola mu byakoze nga mumanyi kapasitirufu tekalwawo kapasiti round ye kasita olumala n'akangabala bwecwe ng'akubukako ng'afunawo kyakuzizika ekimubeera ku mukambavaayo n'ogenda ttobya obuliri ng'adduka mugana naye mukama nga kasitayiro amanyikamu kano kasitayiro kaba kabonna kwevuunikako omukazi weebase nyini yo naye kwedda waggulu nga kamanyiyo tewali adde karomansi ate nga tayogera kimafiya gwe newoosinza n'oyimba otya newobako kyomubuuza wakuyamba ddamu kyokka nga amwenzi naye nga tabimanyi bambi naye nga yali yakula bulungi ng'awera ng'era nga yakukusonsese bulungi n'akunyobeka bulungi mukwano akuba nga talwawo nga bwalumu oba abeerera yeekaka yali ng'anywamu kati nga waaba anyweddemu najanga anyweddemu awo ng'asobola okukalakata ng'asobola okuyunga kale n'ayunga ku kalukako ku bikko ka second round tekagwa mangu waaba asobola okuyungiramu nga tajjeeyo naye Katonda n'akuvaamu n'ajjayo bwepaba niwokoofa nze banga linamala naye emirundi gye namalako njibala ate nga nze mugambye tugeze bw'aba amaze bwati n'omukwatira mu magulu bwoti n'omunyweza nomugamba naawe tujjayo nyambako awo n'omuwembe gyano n'oyongako kutubeere n'ogezaako omuwembe gy'olabe nga addamu ayunga okitegeera ekintu ekyo Mr. Sozi naye mubuulireko ku batabani ba Falaawo awo bo beefaako bukaabamu kati ng'alina kyakola Mr. Sozi tugeze kati ekiro oluusi nga mwebase alowooza okuka oba n'osisimuka n'owulira nga aligenzeko ne musinza ne mukuba ku ttendo kati oluusi ye ng'abadde tayagala oba ng'abadde yeebase kati gwe nga gwayagala mukwano ng'alina engeri gy'akwata akantu kano ogwo omugundi gwe
naguyise eno negubere nibaleke kati nga mwewase mwetunuddemu kati ngaali eno nga newogezaako okukwatako waneno nga tolina kyowulira kumba akaguti akasibidde eno mu magulu tokalaba ate yasula nga tayambadde nga tayagala kukibata kalinga omuntu bagezaako onoonya okwateko munaye munne omuteekeko mu feeling omugundi asituke maama ng'omuntu tomuwulira. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 kati luna mugabina naye naawe nawekyusaako naawe gwe kasitayiro kamuko kakomanyi tokyusaako nangamba munonze nangamba boolabika gwe olwokuba bagenda abasajja booyo bakoze nze biki nze era sibimanyi nani kalosi oba ensonyi yazifula busungu nagamba ye tabimanyi gwe basaagala nga nenfuna abalala nibanange kyokanga mwagala naye nga waba yagambye okukola kintu ng'ajja kikola bulungi nnyo kuba yali awera bulungi naye ng'alabika mufere mu nsonga ezo kataala sitayiro amanikamu akagundi yagirina bulungi yagiyitanga bomba bwe bomba kati waliwo lumu naenda nsekupintirio gobebyebweru nga tukyakwatagana kati nengenda nembirika mpali basinga lange kati buli nagendayo omusiibula omusajja oyo sirirwerabira ate olaka lwe basimbayo nange sajja mukulu netadde mu transport wange ngenze wange waka munaye nsibire kutaata w'omwana munange ate munaye omwami olwo nga tukyakwatagana naye nga ng'endako olwo natuukayo mboba yali mulwadde ekiro nange nali nkooye kubawala nentuukayo nenaaba netweba akatalina kyakola kati mukireeyo yazuuka era n'agiramu kalawundike kamwaka akasooka akanguwa speedi cwe ng'akubukakawo ngafuna kyakuzizika terigamusiimulako terigakuwembejjako nange nawulira obusungu kyokadukira ka first round gwoba akatandika okwagala kati ye ng'amala ate nga tayunga nayekyekyo n'oguma kati enkeera balina lwamukaga ntuukira bulungi n'enkuba yali etonye kati yali akomyewo kewakambwa nze kunaaba simanyi oba agendawa ndizali oba agendawa nange nantandika okutolotooma namakale transport wange gwe nataddemu muzija kusiibula muntu tandabawo kyokka lwamukaga kusana enina okugenda naye omuntu tandabawo yadde okunkwatako ate nga buli kimu kyali kkiri abaloobo nga kwebali bulungi ekimu nga nakikola okuyimba nga nyimba nansinza bulungi nnyo naye ndozi omuntu simanyi kyabaawo kyaliwo kanyenanikawo okutolotoma yali agenda nakunabazijukira naye nebazina wansi ku buliri bwa mwana netandika otolomugamba kati jjamu nkuwe bujamu ebala enkuwe ndyoke naabe nange nenjijjamu munere enkuba yali etonya ng'asooka mpaamu kalawundi kamwawo wansi olwo ngawe engeri yeweeringaku naye natolotomanya kali ssente zange zinatadde musinga nasigaliddeyo ningenda lumu kubeera sirina kyenfuna nenguma munange ate nali siri mwezi bwente wenajja ku kyeyo n'enjala kati wenajja yabeera nga ŋŋamba era gono kumugenda kusiba gwe erererere nimala biki njakukuba ebbomba
mbuzi era nkolinze ulolololo naye nga munnange Mr. Sozi kyekyo munnaye ekibozibozi kyange era munnaye Mr. yange mwabiwulira byonna we nayagala omusajja nga simanyi waabwe tamanyi waffe nefuna olubuto nenzala n'omwana nga simanyi waabwe sina na muntu gwe mmanyi omwana erinnya bali mutumira mu bbaala we nagenda ewaabwe nasanga bali mu kubantwala lunaku lwakusamira mukwano nze natomera kye nagwako so munnaye Kawagga twafunamu awo obutakkaanya era kati twayawula 2023 okitegeera ekintu ekyo yenze yayagala omusajja nemweyalira nemwebikka musajja nanjuwa banaye yankola bingi era ndi waneeno akuba nkyali ku lutalo lwakusaba tiketi ndi mukuteekateeka kuddayo ko Uganda ndabe ku mwana wange by the way n'omwana kati yamundekera ne fezi takyampa tayagala kumanya ani nange sitidde nkyali mwana muto ate ndi mukozi kati nzize n'okukola nja kuyirirwa sisidde ekyo tekyentiisa naye nga Mr. Sozi ebyo ebyange era baba olinayo olulenzi lwewekakasa tukonekitinga kubanga enewange biwobe naye nga ebyo munange banabaawo kenerabidde nakodda akaleeta byebyo fonna awo good night zino saawa 6:25 goodbye kyo kyenjagala obbategeeza gendina agakagwawo okuva ewa sister atwadde ekibozibozi kino nti kati mutaka ekyaddondo kale bwobanga oli awo omwana wa bulenzi nga agambe nti bwaba waliwo yeewulira kiki otegeeza okwewulira sister bwaba waliwo omulenzi nga agyewulira kugamba awulira awera kiki otegeeza ogezaako kubuuzaayo efaananyiza dragon kirabika bwe watuulaawo wakubamu akafaananyi n'oyozaayozaamu obufaananyi ng'olabikanga mwoyo wo omutima gwo okukugamba nti dragon oyinza okumukwasaganya mwanange nga tokyakwagala beeka njagala gyempuliyo boola musomeko mu comment section ng'aba oli aga nti so zinze nawulira dragon stories zonna ebitundu bina naye njagala okukutegeeza nti abo ba dragon bwe batyo bennoonya njagala okukuwulira eriyo alina obuvumu amazima amatuufu gali nti kyola nteekako nti zino emboozi zibeereza abantu bakulu munnange eriyo abantu abalina relationship nga bakola emirimu gitambula naye nga waliwo ebintu ebinyigiriza omuntu omu mu mukwano ogwo ate ng'omulala alabanga ebitali bya nsonga omukyala mulaba bakyala kwesiiga kizigo ekizigo nga kikulukuta bukulukusi make-up akulukuta bukulukusi omukyala omusajja n'abanga amuliisa ebyakabi bwayoya kati nkoko ng'aleeta bwayoya ku kyenyanja ng'aleeta bwayoya kyayoya ng'omusajja asobola okukimutuusaako naye ng'omukazi ayongera kukenena mukimanyi nti ebimu ku bikenenya abantu baffe abo bwe bulaba na ssanyu liri eryannamaddala simaa kati ontegeera n'atafuna ssanyu liri eryannamaddala bwe ssanyu eryo olimanyi ne mugenda mutandika ne muyingira overnight bakalayini oba bandi netandika rakatakatatata tisiridda nyuma siriddayo siridda nyuma ngenda maaso kugamba ng'oyimba ne bakyusa oluyimba ne mukuba ku rege ne mukuba kugamba obudde bugenda okukya ng'owulira ddala overnight ebadde overnight naye oli ayimba oluyimba oli yebwa ennyimba abuukambuuke tamalaayo nnyimba ye bw'alowooza azanyira mu bitundu ati winaga nti kyogamba alubamu eweddeko nti eweddeko kyusa sayidi endala naga nti baneetuli kuki nawe lindako kano kabadde kakyatambula awulira okusabika okuli wano
abantu batuula mu relationship ne boogera ku bintu ebyenjawulo ne beerabira nti okwogera ku nsonga ez'ekawolongojjo ng'olina omwagalwa wo nsonga nkulu nti olwaleero ku agenda njagala twogere ku overnight yaffe oli okiyise bulimi n'obulunzi nange atakaka banne mwine ebigambo obulimi n'obulunzi bwe tutuka ku nsonga z'obulimi n'obulunzi naye bannanga ani ali wasonyiwa baana mmwe obulimi n'obulunzi maama mukimanyi nti kya nsonga okutuula ne mwogera kale ku nsonga ezo zibayise ez'obulimi n'obulunzi onaagamba munne nti ekituufu kiri nti bwe tugenda okulima awantu twagula 100 ku 100 naye bw'ogenda okulima toleka mmimbi nga tezituuse olima emmimbi bulungi bwe tugamba nti kusiga bijanjaalo ne tubisiga ne tuvaayo nga tulinze Mukama kutuwa kire kyankuba kitonnyemu ensonga zitambule bukwakku bannange muyige okwogera ku nsonga ezo mugambe nti munne mwami waku n'ebirala byonna obikola naye nze munnange entuula ze tugenda okutuula wano zonna gwe olumala okusabumiitinga ekiteeso kyo bwoti ng'olyoka okutambula kwegamba ebiro tebikyakukwatako olukiiko oyagala luggalwe so nga ate nze olukiiko olwomba mpulira omaze okulukyamula oyogedde ku nsonga ya Buganda ddala ddala aki ensonga zino sizijjaamu Buganda nti munnange bwe twogera ku nsonga 5 kyengezaako tegeeza talk about it mugambe nti nkubulire bino byontiisatiisa ng'ogamba asima bomba bannange ebigambo bibadde bipya nnyo bwe byontiisatiisa mbwe bomba asima ogenda bomba kufuuyira biyenje kufuuyira muddo kiki nti mugambe nkubulire twetaaga twongeremuuko talk about it oba yeekandaga kasita toyogera ng'olengezza bange n'engeri ennungi gy'okyogerako si ya lujeregerero si kutyoboola but talk about it bannange ezo ensonga nkulu ngambye abakyala bakeera ku mizigo nga batuggubadde ogenda okukonkona ekikomera otwala okola delivery bannange okola delivery ku mukazi omunyiivu nowaye kati omukazi muletedde ebyokulya ya leero oba KFC oba Javazi naye obusungu ng'alina bungi ng'okutuggubala okumuliko anoonya essanyu agamala bannoona asinika ki ng'ensi si nsanyufu wano waliwo ekisesa nga yetalaba kisesa lwaki waliwo kali akatakkuluze waliwo lwaki sikoma wano naye nga kyenjogera okitegedde kitegeeza kwogera talk about it omuntu muwe report nti nze ndowooza kiri bwe kiti n'olyoka ontambulizaamu tumutendereze azaaliddwa jjo n'atandikiriza n'abaana bonna babeeramu tumutendereze lwaki tetugendako mu baksiraga kama akunkumire